Bwe tweyongerayo mu kaweefube w'okutereeza obulamu olunaku olwaleero tukuleetedde musajja mukulu Habib ng'ono alajana lwaku mutsonyiweko. Bwe tweyongerayo mu kaweefube w'okutereeza obulamu tukuleetedde musajja mukulu Habib obulamu gwe bukaluubiridde ng'ensanafu erumye mu bbwa oluvannyuma lwa lukululana okumunyiga bwe yali agenze okakkalabya emirimu gye mu bitundu by'e Koboko era ng'essaawa ya kaakati taliiko mudduukirize. Abangi gye bakeerera okugenda okunoonya ekigulira amagala eddiba ye Habibu Kiyingise Kanabo abeera mu Maziga na Bulumi. Ono yali makanika omukuukuutivu mu Kivulu Zone Kagugube Parish bwe yatwalibwa e Koboko okukanika emmotoka ekika kya trailer eyali yeefiiridde ku kkubo. Ono agamba nti yali akyakanika emmotoka eno ekyana kya trailer kwe kuseerera ne kimugwira era ne kimumenya omugongo. Habibu yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago n'afuna obujjanjabi obusookerwako wabula nga bakamutema nti ayina okusasula obukadde bw'ensimbi 8 okusobola okulongoosebwa. Nali nkanika kisimutwera kibatita simbula n'enkatyali box body nekakabini akayumba ak'omutwe ne kanzikatira wansi ne kankutula omugongo emirundi 24 okugolo mpaka nakati kuba 2021. Ono agamba nti kati talina kyasobola kwekolera kubanga tasobola kuyimirira yadde okutuula olw'ebiwundu ebijjudde ku butuuliro bwe. Embeera nga sinnungi nesobola okubagamba nenfuna n'amabwagano ne gampitirirako emba nga okwekyusa sobola nga embeera nga nempitirirako okubeera ddala nga terina kyengasizako ddala. Habibu ayongeddeko n'ategeeza nti ye nfuuzi oluvannyuma lw'abazadde be bombi kumuva ku maaso. Abooluganda nalina abatono era oyo muto wange gamba yafa ye yajja omuwala oyo ye yafa kati takyali ku nsi yafa era kati n'obunda bwano ndiwo nzika. Ssentebe w'ekitundu Kasimu Lubowa agambye nti ye Habibu amumanyi nga omutuuze we era nga bwe yaleetebwa ku kyalo kino yamukkiriza okubeera mu kitawuluzi ky'omu Kigugube kubanga yali talina waasobola kumuteeka walala. Esaidize Koboko eyo emmotoka gye yamukubira n'emukutwira enkizi. Nakozesa omukisa guno ng'ekitundu kino kuba tulinawo community hall ekitawuluzi nemuleeta kati ali wano mu kitawuluzi. Wabula ssentebe akubirizza abantu bonna n'abazira kisa bonna okuvaayo okuyamba Habibu asobole okufuna obukadde bw'ensimbi 8 ezaamusabibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago asobole okulongoosebwa. Ssente ffe zaatubula ne tusaba bannaddiini abakungu mu gavumenti bonna bwe muzira kisa tulabe ntuzaayo mutabani waffe ono e Mulago basobole omulongoosa bamuggyemu ekyuma ekyo bamutereeze bulungi. Kigemuzi Derrick ngono muyizi mu ttendekero ly'e Makerere ono ye yeefiiriza akadde ke n'asobola okubeerawo ku lwa Habibu n'amuyirayo obukyafu bwe n'amunaaza saako n'okumukolera ebirala bingi. Sina kyakumuwa kinene kankole nze kyensobola njije nga munyigeko ebiwundu bye binansinge kubanga sina kyakumuwa. Tubadde eno Kagugube gye tusanze omwami Habibu nga yali makanika mu kitundu kino naye nga kati yafuna obuzibu ekimotoka kye yali akanika esaidize Koboko bwe kyamugwira ne kimukutula omugongo. Asaba abazira kisa yonna gye muli mumukwatizeeko asobole okubeera nga naye atereera. Ku lwa Kingdom TV ndi Basirika Sarah Amalindi.